mulindeeko katono kambalage bwe tuvaayo wano waliwo omuntu omu gwe mbadde sagala nakuwa mileage. Bwe tuvaayo wano tufuna threats mpitirivu. Bwe tuvolontiyalinga okukola omulimu guno temulowooza nti naffe tetwagala bulamu, temulowooza nti naffe tetulina family. We volunteer to do this job. Omwami Kyagulanyi president waffe bw'avaayo n'akola omulimu guno okuga okutuliidinga okugoba abasajja abo, temulowooza bannange nti naye talina ki. Temulowooza nti this time tayagala kuzuukuka nga babi ali eri amukubidde kagundi amukoze eki amukube ku bupeke simanya buki. Naye we volunteer to do this job. Naye njagala okubagamba muzimu threats ze tufuna. Ate abantu abakola threats zino ziri cheap. Njagala muwulire waliwo ogusajja ogwa era guyinza okubanga kwe guli kuno. Gwampeereza gundi eno, in fact nagukubira. Ne gulowooza nti nno nze gusobola okukeera ku makya ne guntiisa. Njagala okugamba bw'oba okubira Kojja Omugezi ng'oyagala okumutiisa ne group yange gye nkola nayo. In fact njagala kwogera nze on my behalf ne Fred Lumbuye. Ffe twamalako. Ffe twajja tumazeeko ng'omugenda Masaka bw'omulaba bw'amalako ng'asaze Lwera. Kakati guno ogusajja bwe gwankubira. Sega wa Frank, you told me that the parliaments anyway kankuleke. Let me leave you or enjoying mbu parliament etula mbu mu parliament etula kale no tunulira banda echovola banga Museveni bwatunulira abantu nga bano agamba that's very good. Mbadde ngenda maaso ngamba gamba nti bojjo kubira Kojja simu ngoyogere bya kisiru I will record you. Kati waliwo ogusajja ogwenna kubira. Ndabye messages ze ku simu eno eriko ekifaananyi kya Lumbuye. Egamba mbumbizi gwe you are living on a borrowed time. Walai, as you are called in South Africa. When you converted to Islam, then you moved via Spain to Ireland. The Tanzanian lady marry you. Even if your passport says you are a Tanzanian, you can still face extradition to Uganda. This step is stripping you of Irish. What you see me say, I don't understand. Goji Cindy say, is it you who sent it to me or? No, njagala kubuuza Goji Nsindikidde. Listen, I want njagala chiri open room. Kubanga nza I can meet you, kubanga I can see you in Ireland. I can meet you and then we exchange these words. You are not going to meet me. Why? If you want me to explain the meaning of the message. Yeah, okay, you can. No, explain it. I don't understand because you said in this way you are living on a borrowed time. I can't. Yes. Okay. Okay. Entalo zendeta kwani? No, I don't know. You can explain to me. Entalo zoleta zigenda kuleetera ebizibu living on board time in Ireland. Kyekira kyoyagala ulira kyejagala okugamba. Let me give you even time. Kubanga abantu abafanagana nga gosiba what time. Let me give you time. If
Subiranti, you are in Ireland or you are anywhere that you are going to threaten omuntu gwe bayitanze. You are just, even it's you who is living on a borrowed time. Kubanga, what you have to do if you are in Ireland, let's meet. If you are a man don't write. Tell me where you are, I will come and I meet you and we talk like men. Then you are a coward. Hey, that is none of your business. South Africa, that's none of your business. But what you have to listen, that is none of your business. Come and meet me. You understand? This is the time I'm okay. Yeah. Okay, no problem. The island is a very small country. Come and meet me to Laba. You can never ever that is none of your business. Okay, no problem. Citizenship no problem. And you know the law. No problem. You can be stripped of the Irish citizenship. No problem. But you are welcome. You are very welcome. Here you are just wasting your time. Kakati munansonyiwa njagadde okubazanyira eddoboozi eryo n'ogusajja guno okuguwa mileage. These are the kind of idiots living in diaspora. They came in here and they said Museveni is looking for them and they gave them citizenship. Oba mukitegeera. Njagala okubagamba bannayuganda bannange, these are the kind of intimidation we face. Naye after all, we come here ne tubagamba, do us a favor. Mutwale ebigambo bye tubagamba. Don't be fooled. Kubanga I hate to see a Ugandan subscribing ku internet, subscribing ku YouTube, nova wano no getting a fooled, no laba bibukedde, no laba bispaka TV, no laba abo babadi black, no laba bisimanya bono buyibulo butakogga bwani. Don't be fooled. Twavayo wano okubawa amawulire amatuufu. Naye out of this, our inboxes are full of intimidation. Abantu ba threatening families zaffe, even back in Uganda. Nefe twalemerawo kubanga abalemerawo bebamalako. Oba mukitegeera. Zaamu zaavuga munnange jangu mu inbox. Ono abeera wano ngenda mwekolerako ono. Already tumuli mu kumulakolako. Ate njagala okubabuuza. Bano aba eso bagenda ne babalimba. Era njagala okubagamba mu aba eso abali ku routing abantu abali wana bataagala kukola. Mbu bajje baspyinge kuffe. Mubonoolera because they don't reveal their citizenship. Bw'otiisa kati ngono bwe yajja wano n'antiisa ebyekisibu. They will strip your refugee status byonna byolina. Kati bino njagadde okubaleetera ekintu kino nga sinatandika the major topic. Mbagambe what we are facing nefe twalemerako kubanga abalemerako be bamalako. Lumbuye ensi gyalimu njagala kutekingira emiya lumbuye. Tosobola kubaako kyomukola. Kojja omugezi wano wendi. Tosobola. Tosuubira nti no ndinganga Tanzania oba ndinga. Ne Tanzania naye ina amateeka. Kati njagala okubagamba bannange bwe tuvaayo when we get out of the camera.
netubagamba word by word. Please take those words. If we tell you to share those words are going to help you. Nze I will be nyizo kubeera nga ndi eyo ninjagala mundabe wano ku internet mukere mu kumacha mugambe nti omwana wa Kojja he laid a foundation on this struggle. Njagala twambale engule one of the good days amazima ga Katonda mugulu bobi ayita abantu abawulwaniranga ku